His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu atuuse ku lumbe lwa Rwomwa Bosa eyattibwa gye buvuddeko. Ono yattibwa abatamanyikiddwa. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu atuuseyo bulungi mu disitulikiti y'Empigi Mawokota ku kyalo Mbaale gye baziika ab'endiga abataka balwomwa mu kika ky'endiga. Ono ayitiddwa ng'omujjwa omukulu amala ebibamba era atuuzeewo Lwomwa omuggya, kubanga ffenna tukimanyi ng'Abaganda ati omujjwa yamala ebibamba mu luggya. Bw'atyo ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yalina okumala ebibamba mu luggya lw'ab'endiga, era ono ayitiddwa akole emikolo bulungi. Okuggyawo ebibamba byonna mu luggya luno ne mu kika ky'endiga, era bijjawo mu linnya lya Nnyabumanga Lyonna Lunkuuma yaniriza mujjange omutaka Lwomwa omuggya, era nyaniriza emikisa, nyaniriza obulamu, nyaniriza enkulaakulana n'okugaana mu kika ky'endiga. Nawe tukomye weewaawo omujja omukulu mu kika kino His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okwanjula omukulu w'ekika omujja ng'essaawa zino y'omu ku bataka abawerekeddeko omubiri gw'omugenzi omukulu w'ekika Bosa. His Excellency aleeta Lwomwa omupya amaze okutereka omukulu w'ekika. Ono ye mujja omukulu mu kika kino era nga mumulaba ali mu bigere.
emikolo gyonna gitambulira ku Robert Kyagulanyi Center. webaniriza omukulu w'ekika ye engeri gye bamwaniriza tekuba kulwana naye ebeera protection bwatyo
yes abatulaba bwatyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okwaniriza omukulu w'ekika omupya era nga bwatyo emikolo egisinga obungi gyonna yagikoze muganda wange emikolo egisinga obungi yagikoze okumwaniriza saako n'okumunanika olubugo bwatyo emikolo gyonna omujja omukulu agimaze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu emikolo gyonna agimaze ekyoto akizikiza ono ye mujjwa omukulu mu kika kino ekyendiga era emikolo gyonna agikoze mukadde waffe omukulu w'abataka mu nnyumba mwali tumwanirize Dr. Atwine mu nnyumba atuuse tumwanirize n'engereza ez'amaanyi tugenda omukolo guno bagukola ng'abataka era akulira abataka olukiiko lw'abataka atuuse tuwulize tutandike omukolo guno Ssebaggwangole n'abali wano banamawulire kati abantu abali wano tuddeyo mu oda twagala oda omutaka ati agenda tusooke tujjewo abantu kati abantu baveeyo omusajja guli kuweze wali nange nazaalibwa ng'omuntu abantu basibwa abaliranye abadde bange abanzaala zaidi na kikumu anamanganise zaidi na kikumu yukiruwalira ebutemba nga jjajjange ejjuma Ssebaggwanga bamulumbye mu bimpimpi ebisinga obungi nyinza okubibaguza atalina kyatunda tabulako buli kiseera kirina ebyakyo ebirala byonna nja kubikusomesa nga tulifenya ekitabo ekimaze okuwandiikibwa kuli bazzukulu ba Ngoma nga Ssebakuuka Manziga ikugume era oyagalanga nnyo Uganda kubanga ebika byonna 5 mu 2 bikulirako obuyinza olwaleero kirabidde wano nga gobadde oyinza wandiika naye ku bika 5 mu 2 ebwebina bakubaddeko n'obuyinza okujjako oba okuteekako tubaagaliza emikisa gya Katonda yonna
Mukama abatambuze bulungi. Babiri bosi kasamba babiri era mukuume bulungi buli kintu kirina okuddukizibwa obaata agende ku kanisa oba ku mizikiti omujjukize kwata bulungi abantu okubanga omuntu omukyalo omukubiranga kyasonga mukama beera kakati jajja bamutuuze afunyize empale vaayo omugande waffe mubuwangwa tetukola bwetuti bano abasawo ne banyabo nabo tutandisa ekitundu ekyokubiri ekyokuwaniriza jajjaffe bw'oba mu bitiibwa tumwanirize n'engalo ez'amaanyi. Ejja emikolo ogirabe ak'amaanyi nnyo. kale bakadde baffe mwenna twagala okubakulisaayo mu kitundu ekisoose aka tuyingiridde ekitundu ekyokubiri. Ekitundu ekyokubiri kino kyo kyasabyu ddala era mu kiseera kino muzikiriza okubategeeza nti wakati muffe mw'omwa ow'e18 amaze okutuuzibwa era ali wakati muffe kibatumwanirize n'akantu era njagala mbategeeze nti ne lubuga we naye amaze okutuuzibwa. Kale mukkirize mbategeeze butongole kyekika ky'endiga kiina obukulembeze obujjuvu era tewaliwo bakimu yonna. Ekitundu kino kigenda kubeeramu okutulaga lw'omwa mu butongole bamutwanjulire tumutegeere ate era ne lubuga we kigenda kukolebwa omutaka ow'Essiga Ssekasamba ebisamba mu kika ky'endiga kubanga yasumika lw'omwa mu kika ky'endiga. Ekitundu kino kinaaba kiwedde tujja kugenda kwogera okwenjawulo era tukyalinayo aboogezi n'olwekyo nsaba buli atudde watudde kakkana abali wano okumpi betukwalira nga tutukola ffenna nsaba mutuweku sipeesi abali okumpi wano tenti eno yetuddemu abataka abakulu ab'obusolya nsaba tugiwa ekitiibwa era bw'omanya nti toli mutaka nsaba ententi eno tugiwe ekitiibwa ekisaanidde. Amasiga gayana 17 bazukulu bamwa netweyungira nabonakosa ali munisa enyiga nabonakosa Embale maukuta inyafayo yoninaga
bulungi mu masega bogeddwa waliwo ge tuyita amalangira Serunguma semiti namusota neruwanga masiga malangira munamanga Nabonabosa Alimisa indiga Nabonabosa Nabonabosa Alimisa indiga Uminji kumakajifunzitwa Tulina kakwati kumujaguzo Kumusigetanua Nalene inarukwa Fetuli balwani Twenyulize Nabonabosa Alimulisa indiga Nabonabosa Nabonabosa Alimulisa indiga Tunatyaumbe Meowa ukumbe Tulino kubera Tuliwamu Wanimale twebuke Tulino kunywera Bazukulu balumwa Twagayikika Nabonabosa Nabonabosa Alimulisa indiga Nabonabosa Nabonabosa Alimulisa indiga Abataka mwina Mwikatanu mwebibiri mwebina Yendo kukwasa mtolo Jajja wa Buganda Okukwasa Katikkiro Katikkiro amulaga Buganda kubanga Katikkiro omukulu Mwina Mukama Jajja neyanziza okumpa ebyo nno His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okutuuzaawo lw'omu omujja addidde oli lw'omu abaddewo mu bigere kubanga ye mujjwa omujjwa yateekeddwa okukola bino mu kika